Okay, tuli mu program AKABBINKANO ku Bukedde TV nga nyina abagenyi bange okuva mu bitongole ebyenjawulo. Ensonga gye twogerako olunaku olwaleero ya NIRA. Ekitongole kino kye kituwa endagamuntu oba density oba national IDs, naye nga abakolerayo bannaffe bagufuudde ate mulimo kunyagulula ffe abagendayo okunona national IDs, nga kino nno kyatwoleddwa ekitongole kya Vision Group okutwalira wamu Bukedde Radio, Bukedde olupapula, New Vision olupapula, saako ne Bukedde TV nga tuyangibwako ekitongole kya DGF ekigwayo nti Democratic Governance Facility. Kujjawo buli bwanguzi ebirala bakikola naye buli bwanguzi mu bitongole ebyenjawulo. Twatandika ne police ne tuvaayo omuntu okweyimirirwa okuva ku police nga bakubako sente zonna z'oyagala. Ne kati bakyagirya aba police nkimanyi, naye at least bagirya bakimanyi tukimanyi bagirya mu bukyamu. Kati twagenzeeko mu kitongole kino ekya national ID oba endagamuntu, ogifuna azadde asinga, ogifuna bakutemako okugulu ne banona n'okulala nga tofunye endagamuntu. Olw'okuba abakolayo baasalawo kunyagulula bannayuganda kuba mugyetaaga nnyo. Ngenda wakaterega musaazi waliwo omulimu gwe bansomedde wano, mama Fiina ampeereza message. Nuldine nfunirayo omukyala ali wakati w'emyaka 25 paka ku myaka 3 nga toyina mwana oba tonnazaala, ayagala agenda mumukolerako waka mirimo gya waka, naye nga omanyi Oluzungu n'Oluganda. Omanyi Oluzungu dwogera n'Oluganda kuba Olungereza kuba ayinza okweta omanyi Olungereza oba English, ayinza okugamba idiono kamotomeke Kenya nga si byakugera ngero za wano. Akasente ajja kuba akuwa akawerako, olina okuba ate ng'olabika bulungi, ng'endabikayo ogyesiga. Mama Fiina ayagala omukozi oyo. Osobola okumpereza ka message ku nsonga eyo nemba nga nkuweerezaayo banompereza ku message yo, n'essimu ye yennyini osobola omukubirako n'aba ng'agira myaka 25 paka ku myaka 30. Oyinza omukubirako ku 0782 951 721 0782 951 721 oba noweereza ku simu yange gye nakusomedde awo. Katerega musaazi, tugenze okuwummula ng'oŋŋamba laziness n'enkola y'emirimu mu Uganda abantu abali mu office tebaagala kukola. Okay, balina ensonga nyingi abali demoralized olw'emisaala emitono naye bagisaba baagala oba wakkiriza okole ate obitereereza ku mulimu, bigenda bitereera mpola ng'oli ku mulimu, naye obuweereza buno ate bano abantu b'oweereza okuweereza ibada kiba kikkakatako, ate nga bw'okikola Katonda akuwa empeera. Kankyogere bwe nti bw'oba olikaawo katugeze n'oweereza bulungi abantu abo ne essaala zaabwe ze basaba, omusajja munange Amiina weebale ssebo oba weebale nnyabo, Katonda azigira ki? Azaanukula. Naye ekulowooza nti banaalowooza kwabo abalina embuto ennene, kwabo abazze n'ebbaasa, ekyo kye kivaako obulwadde obwo ne busaasaana ne butuuka ne mu pulojekiti ng'eno eyaki ey'ennangamuntu. Omukutu ogumu infact gwa NRM, gwa bakadde ba NRM, twadde tukubaganya ku kintu ekyo, linaagamba nti nno NIRA erimba, simanyi lwaki abanira tetubadde nabo wano nti baatidde okujja. Ate eriyo munange bwe twasoma mukulu Kadiro enteekateeka zonna zaaliwo ng'alina okujja olwaleero. Bugenza okuziba olwa stories ne zivudde ndoza ebintu nga talina bwabyeŋŋanga. Bino byamuyitiriddeko naye tugende maaso. Naye kyembadde ngezaako okuga nti balina bawandiika abakozi batono nnyo. Simanyi oba budget nga bwe buzibu, naye ndaba abatalina bye bakola biri awo bagenda ne basaba ennyongereza supplementary mu parliament ne babawa, naye abanira bwe baba nga ssente zentono bandizeeyo ne basaba ssente ne bawandiika abakozi abamala
kubanga ekyo nakyo kizibu. Then ekirala kyekiri muganda wange kiyagambye n'abantu okubateekamu omwoyo. Omuntu alimegga nti ajja kumala essaawa emu oba ddakiika 3 kubanga yali bize nnyo. Olunaku lumu oba 2 aziweeyo nti agenda kufuna ki, nti agenda kusimba lwannangamuntu kugombolola oba kufuna nnangamuntu, kijja tukola bulungi nnyo. N'omwoyo ogwanga yadde nagambye nti colonial state togisuubira nti abantu banaaba bajagala nga bwe baagala a nation. Omunnabuddu n'afiirawo n'olaba nga baba bava ennamboole noga nti buddu ono Buganda gye yawangula okuva ebunyola emyaka ng'ebiri n'emabega nga balina omwoyo ogugira ki. Neeno mu Uganda yaffe ey'emyaka 10+ naye oba bwe tugenda mu gy'okwefuga emyaka ndowooza nga 57 oba 58+, tusobola okukizimba empola mpola ne tuba nga tusobola okituukako. Naye okwagala omwoyo gw'eggwanga ku ekitongole ekikikolako kyandibadde kisaamu nnyo amaanyi. Otherwise abagwira era nabadde ndaba omwami bamuyita Kashambuzi ate muyivu ndoza dokita oba professor abasaidize Kanungu eno ali noza Canada oba America ng'agamba nti Uganda gye bujja nti abagwira bajja gye malombo kubanga wajja ne wajja nga katugeze nga abadinka nti bwe bamala wano emyaka 3 nga bagamba naffe twagala tribe mbuzirikomawa naye ensi bwetyo tosobola kugamba nti onaasibira ddala. Abatukolera ssemateeka baateekamu kali aka integration nti omugwira gwojja n'omala wano emyaka 10 n'oba ng'oyize ennimi zaffe ng'otufumbiddwamu oba ng'otuwasizzaamu then kale awo tuyinza okukulowooza okugira ki okukussaamu. Ekirala ab'ebyobufuzi muleme kulekera Bobi Wine yekka okubakungira abantu okufuna ennangamuntu kubanga credit gyempa Bobi Wine yeeyo nti ye ayogera 2-3 oba akoze funa ndagamuntu akoze bya ddembe amaliriza agamba nti bafune ennangamuntu oba nnangamuntu oba ndagamuntu natwakikopa Rwanda eki bali bannaffe bo bazifuna aliye naye abalala waliwo kati nga Dr. Besigye ate ye ng'abanafuya bunafuya ng'abaga nti ennangamuntu tesobola kugira ki anti byali byabufuzi nga yagamba nti eimu ya Bobi Wine mufuna ndagamuntu olunaku lw'okuna lujja kutuuka nga muli eligible nga mukkirizibwa. Nze ndowooza Bobi Wine kyatuyamba kirungi nnyo. Bobi Wine kyatuyamba nti akanyeebwa ye kaateze ku bavubuka okusobola okufuna kaadi eyo kakulonda naye ng'amanye emigaso gya kaadi emirala mingi. Dr. Besigye ng'amanyidde ddala emigaso gya kaadi egyo emingi nga naye agirina. Yabeerako South Africa, yabeerako Kenya, yabeerako Sweden, amanye ebintu bwe bitambula ate ye ng'abanafuya baleme kugifuna ate ye n'agifuna waliwo munne Mao obijjukira nabimanya tetwewandiisa Mao ne yeebaka ogenda okujjukira nga ye Besigye ne banne beewandiisa kyokka ye yamugala teyewandiisa. Kaakati abakulembeze baleme kunafuya abantu buli omu abe ng'akunga abantu be akubiriza abantu be naye kaakati mukulu musaazi okay kansooka ngende wa muganda naye Musa Ntambi ono avudde mu Muslim Center for Justice and Law gwe yakatweyongako ku Bukedde TV. Omukulu ono njagala kumubuuza mugambye Bobi Wine atuyambyeko okugamba abantu okufuna density era ndoza kyekimu kukyongedde abantu obungi bafune endagamuntu naye obuzibu buzze nga sente zimanyikiddwa nti zijjibwa ku bantu batu kugamba mu buzibu obunene nnyo. Justice Center ekoze eki Parliament ya Uganda ekoze eki kuba zino z'ensonga ndoze zisinga obbakwatirako ddala ddala. Fenga aba Muslim Center for Justice and Law tugenze to creating awareness mu communities etulaga kitongole ekiteekamu ssente mu program ekyo ekimu ku bitongole binaffe ebituwa ssente okutambuza emirimu gino.
ate budget yaffe nebeera ng'ebeera limited etya nti districts ezo tulina okuoperatingiramu mulimi oluli programmatic tugamba geographic operational areas mwe tutuuka mukka ate wala nga tujja kusobola kukola ki kutuuka mulimu ensonga ezimu tuleme kulowooza kutunuulira kulonda tuleme kusooka kulowooza kutunuulira ku ddwaliro nti eddwaliro bagambye nti PS yagaye nti oli bw'atali banandagamuntu talijjanjabwa mu ddwaliro eryo oba alikyanjingibwa ssente nnyingi nnyo naye endagamuntu ekola ebintu bingi nnyo bwe mba njagala kukyusa ttaka lyange nkozesa ndagamuntu eyo nenkozesa fotokopi ya ndagamuntu yanenga nenkyusa nentransferinga ettaka nenkola ki nenkyusa bwe mba njagala kukola transactions ezisinga obungi oba ngenda kutunda kibanja oba mmotoka ngenda kukyusa transferinga mmotoka yange ngize mmotoka ngize mmanya gange olyekugira nkozesa ndagamuntu so zebye nagaye nti benefits nyingi nnyo zetusobola okufuna mu ndagamuntu nga tukodzeko nga tuziza side ya politics ebbali so abantu ekyo bwe tunakikola ffe tugenze tuyamba abantu mwewandiise era olinajja n'alaba nga bw'alese omusango gwe ewaffe oba ensonga ewaffe nga yeetaaga kukolebwako naye nga talina ndagamuntu neebeera nti edelayinze ate bwaddayo agamba banne nti bannaye tukole ki twewandiise nsuubira tubalaga abantu nga ffe bwe tugezezzaako okukola mu disitulikiti gye tulaga nti bannange okwewandiisa n'ofuna endagamuntu kintu kikulu era emigaso gyakyo kyekino tugide ku gavuko parliament Haji Katerega wana agambye nti Bobi Wine ayina kyakoze ekyo kirungi nnyo singa buli politician atubanya nti no government ena program gyerese ne bagyembrace nga sibe bwenyiza kugamba kigambo ekyo nenkiza mu Luganda mulimu programs ezimu zetutalina kuteeka mu byabufuzi netapoliticinga programs ezimu mugende mufune endagamuntu olw'okuba jja tuyamba wano na wali naye abantu buli kimu ne bakiteeka kyobufuzi ekyo banoonya ebyo tusooke tuddeyo abantu baffe mumanye percentage y'abantu abasomye e Uganda tukyali batono nnyo n'abatalina bakusoma batikola ki be basinga obungi naye tubalage okusinga omuntu lwanajja olwaleero n'amala ate kubeera nti atuuse mu buzibu atayagala okukola ki okuyambibwa singa ne bannabyabufuzi baffe banaatuyamba tuleme kutunula bali mu parliament bokka naye okuva ku mukulembeze asooka wansi paka ku asemba waggulu okwo kwe tujja okutwalira n'abannaddiini ne ba cultural leaders bonna batuyambe kuki ku mulimu ogwo oyinza okwesanga gavumenti tejja kusobola byonna bikola ki bikola mukulu Katerega wanagaye nti abakozi batono nnyo abali mu NIRA fayini batono ne bo abalala nga ba stakeholders mu ggwanga muneeno tuga gavumenti ebangazi nnyo tuleme kulowooza ku executive tuleme kulowooza ku judiciary ne legislature agabasiga asatu but buli muntu ali mu government tutunule government tulina waggulu eno abali waggulu eno netubeera ba local leaders netugamba abali mu local government bo bakoze eki nabo batutta obuvunaanyizibwa obwo bawe tugula ba local leaders tulina ba LCs that is LC1 netubeera ne LC2 LC3 kati LC2 tulinayo bano ba councillors baani lwaki tusooka kwerowoozaako ffe kandi tusooka kulowoozaako bantu betukolera oba betukulembera so I think structures ezo zonna nga bazikozesezza tusobola okufuna okuyambibwa then okukendeeza ne corruption eriwa eri mu NIRA nga as it is said oba as it is alleged kuba ffe mu mateeka tugambe yebekyali ali allegation obujulizi webuli anti ng'obujulizi bukoze eki butubulina wano vision group obujulizi ebulina ekyo bwekyo netukifuna netubeera nti nno buli muntu azanya paati gy'alina okukola ki okuzanya awo tujja kubeera nga tusobola okutambula obulungi netubeera nti nno tuleme kutunula bali abatono kubanga ne gavumenti yennyini as we talk now wala buli ministry ereta supplementary budget buli ministry esaba ssente oluusi ezitaliiyo naye ng'ate mulimu sectors ezeetaaga ennyo okuyambibwa naye nga n'abantu abalala abaliyo baneeno bayambye batya ku gavumenti okubeera nga ensonga eyo ekola ki
egenda maaso. So issues ezimu nga ziri important and urgent tuzijjemu politics tusobole okutambula tutambuza bulungi ensonga zibeera nga kasooke nsikewo ka message kano. Mr. Ntege tweyanzizza nnyo abakulu abo, naye waliwo omukulu oyo Katerega Musaaza gy'ayogeddeko ya poliisi ku Nguzi. Nsaba ontuusiza okusaba kwange eri abakulu mu poliisi ku posti ye y'okumadala wano Ekibuye. Nze nakwatibwa nga ndina ku mulyango nyingira wange sawa 6 ne bansaba endagamuntu n'enjibawo wamu ne driving permit, naye era bantwala navayo nkeera nga mmaze okusasula emitwalo 7 ng'ensonga gye bawambu nali nyambadde bbulaaka ate ne bakifeesi bwe bambala. Taata nyamba kuba tunyigirizibwa nnyo kuba nze ndi musajja muyimbi eva ntambula ekiro naye binkwatako mba nabyo, naye abakukwata bba ensonga yaabwe ebeera egi sasula. Ekintu ekyo naliko ku Bukedde fama ozo ziringa wiiki 3 emabega nga tuliwo n'abakulu aba poliisi ne twogera ku nsonga eyo. Bwe twagyogerako good enough ne leero mugyogedde wano eno nti program yaliwo last week ku Monday yali etunula ensonga y'emu. Ofiisi yagamba nti tugezeeko nnyo okubeera nga twetegereza ani oyo atukoze eki asabye. Toyangwa kuwaayo. Bw'oba olina omuntu wo ng'ali fast asobola okudduka n'agenda mu Professional Standards Agency eya poliisi n'asooka n'aga bo balina obukodyo bwe bakozesa okujja okukolaki okutrackinga abantu abo era babakwata bangi nnyo. Era wiiki bwe twava wano the following Monday waliwo abaali bagenda mu kooti olw'ensonga muli ku ssimu ki ekyo. Ekirala tugenze mu training ziffe gye tubeera omusirikale kasita agamba nti leetayo akantu akayiza bonga nti naye nkolera receipt yaki ya bond gwajja kumanya nti kyokola ki ushegera because bond right ya buli muntu police bond singa obeera nga ebbanga eryo lyolina okumala mu poliisi likoze eki liweze ate tutwaliddwa mu kooti right yo nga munnayuganda okufuna ki bond. Era abantu tukyadvocatingire so bwe buvunaanyizibwa bwa buli muntu bw'alina okukola buli omu kabeere media houses bino byonna bye twogera bino eno terweme kulowooza kati nze nsanyukira nnyo Bukedde olwaleero bwe zze neyanika nejja netugamba nti olwaleero wa Vision Group ti NIRA waliyo ekikola ki because buvunaanyizibwa bwa buli muntu buli stakeholder mu ggwanga lino eno beerufe abali mu civil society tubeeramu abali mu gavumenti babeere abali mu media abaliwa tubeere ne collective effort okubeera nti tusobola okuyamba abantu baffe okufuna nga rights zaabwe babeere nga bazifuna mu bwenkanya nga tebanyigiriziddwa era nga tebalyazaamaanyiziddwa. Okay. Nzijjawo Katerega waliwo message eriwa waliwo abadde wano bambi ng'afa. Nuldine Ntege bali kuweereza faabe kikamulo kiwoko babadde batusaba omutwalo gumu okutuwandiisa era abamu ku ffe gwatulema endagamuntu twazeesonyiwa omuwulidde. Omulala n'agamba kibambi waliwo ampeereza message naye nziruseeko amanyi nnyingi nnyo. Assalamu alaikum Nuldine, eggwanga lyonna lyafuuka buli omu kukkusa lubuto lwe okuva ku mukulu paka ku muto. Nze Katerega senior broker ehoima ku mukutu kwendi n'abakulembeze b'ebyobufuzi balina okuyambako. Vision bwe yazze ne story okuva mu weekend gwe chairman wa district gwe mayor gwe kawo gwe diso gwe RDC mwakozeewo ki ku kulondoola ku ground mulabe oba abakozi ba NIRA kati bakola obulungi. Ne chairman wa 3 gombolola chief si supervisor ku gombolola oba town clerk oba babayita batya abalevezo kyolabye mawulu olina okubaako kyokolawo then bevigilantes nga abavubuka ebibiina by'abavubuka ebyabakyala abalwanirizi b'eddembe ng'abakulu bano kuba simwe mwekka waliyo gye mutali ate nga waliyo abalala. Waliwo omuganda wange Judy Mbabaali ye ndoze yesentebe w'abannamateeka abakatoliki bakikoze bati
okulaba ng'omuntu wa bulijjo okulaba nga munnansi tagira ki tanyigirizibwa takosebwa abantu bajja bakyaya eggwanga lyabwe abantu bakyawa abantu abalala oyinza okulaba omuntu nga akyawanga President Museveni atamanyi nakumanya nti kukyale waabwe oba kugombolere waabwe bamusabye 5,000 ezaki atamanyi oke badisa abo babanga bebalabanga ba representative ba government ya wakati ne abo badiso ne bapiso bewa mu community na bakolera wa mu community ne bapiso bebani piso bayamba kuba diso nechengeza kuba giso bagiso gombolola internal security officers gote bayinza kuwa bwagiso waffe lw'emiyaga awo inakolera machinde sabagawo ewaffe ewamwe abo baana bamwe muba identifying ne mbawaayo bwe batandika obbasaba ssente mubalope mbakama baabwe badiso oba baliso oba baradisi Nuldine, I reapplied for a replacement of my lost ID and I found out that they had made a mistake on my date of birth. But after paying 50k or 50,000, they told me that I should pay another 50 if I want them to work on that error. When I told them to check on my initial original form, they also saw that the mistake was made by them. But they insisted that I should pay again for them to work on that. So what should I do because I don't have another 50k and even time? Esther from Seguku. All that happened. Gandhi Kololo. Esther ayogera naye mukulu wa Muslim Center for Justice. Esther ina obuwandiike oba receipt ng'asasula emitwalo 5 ogonde bw'aba ina receipt ng'asasula emitwalo 5 you have ground of action okubeera nti nno oba tulina we tuyinza okusinziira okubeera nga tusobola okufuna okuddayo n'afuna kaadi ye kubanga si nsubi ye bw'oba ddala nga yateekamu details zewaayo zaali ntuufu tusobola okulwana okulaba nga asobola ogifuna era kyeyandikoze yandizeko ofiisi ewaffe tuli head office zaffe ziri ku 3 ebwayise ku kizimbe okuli Umeme lawyer yenna gwanasanga wajja muyambako abeere nga asobola okugenda okwewandiisa okufuna kaadi ye. Okay, waliwo aweereza wano message naga Nuldine Ntege gamba Kateregga tewaliwe batalya nguzi mu Uganda wano oba mu muzikiti oba mu chaachi kiwabaawo ku kitebe kya Vision Group Nuldine we batuddeawo enguzi nzibu nnyo kati simanyi muganda ng'obadde ogamba tubaleke balye enguzi tugenderaawo yeggwanga oba tugezeeko okukola ndowooza n'ekigambo nguzi eno mu Luganda kirabika abadde Kavuma Hassan Kavuma Hassan ndowooza mumanyi bwa mu mayuni bwayise naye eri mu Lungereza bakiyita corruption, abuse of power and office for personal gain. Omuntu olabika nga gw'olina obuyinza n'osalawo okwekusa n'otakola kisaanidde. Enguzi tuggyemu katogere bali abatubba katugeze ne balagiriza namunkanga ez'ebitundu oba tanka envundu oba global fund abanene abo siwolereza mu abatulugunya abatafa ababalyako 5,000 natoyo tomugeraganya wankutana aleeta wano eddagala effu oba abikkirira atunda eddagala effu oba akola oluguudo olufu ate enguzi naye eri mu kategore naye nze ngenda muganda wange Hassan ngenda kuduzaamu hadithi ya nabbi yatugamba nti ekibi kijeewo naki n'engalo n'engalo oba n'omukono ogwo bw'oba ekyo tokisobola waagiri kigire eki kivumirire nga bwe tuli mu kukola wano nga bwe mwayanise naye waliwo n'ereve naye eyinza okukolema okugiraki okutuuka naga kitamwe kati gwe bw'onaaba okitamire kitegeeza tojja kulya nguzi tojja kuwa nguzi bwe tunaatandika naawe n'omulala oba oliawo society tujja gigiraki tugitereza waliya mu mawanga nga tewali kulya nguzi nono mu Uganda enguzi kigazi naye enguzi ey'olute nga bwerabika kati
yeeyongedde ndoza lwakuba tuyitiridde n'obungi mu ggwanga. Enguzi na wano teyabanga bweti. Era mpitera okwogera wano ku mukadde waffe sijja mwatula linnya ng'obaawo okukola oluguudo lw'ekatwe nga tutegese olukiiko lwa OAU lw'abakulembeze b'amawanga ga Africa. Kati omukulu Idi Amin ajja oluggulawo n'asanga ng'enkuba y'omutundu bw'ogimanyi mu Africa mu tropics nga gundi yenna chorus yemwezi ali eno mu Kalutunsi kati awali Pan African Square. Naga inginia yani ono nibamugamba nti namukata nti asante sana yasula asaze Busia political will kukwata ku bali b'Enguzi nga tubawa asante sana eyo yeetagisa. Amini yamugamba sebo weebala omulimu gw'okoze mu ngeri y'okumukiina kubanga buli muntu yenna yali alaba Tigadde bengali yakomawo mu 79 nga mukombozi ng'Amini taliwo mulumiriza nti gwe wabba bubbi naye kwegamba ekiki ekibulamu. Okay. Kyetaaga nakyo tube nakyo. Jebale kuba nange gwakuba essimu ku WhatsApp nagambye kuweereza message giveeko. Jebale konze Moses Nabingo nakewandiisa emirundi 3 naye sifunanga ndagamuntu. Owulidde? Nakawandiisa emirundi sifunanga ndagamuntu ate bakanzijako ssente emitwalo gyange 3. Nasa chairman nato osasula ssente ate bamala okuwa empapula zino goze ejjuliza oba wasoma oba tewasoma gwamanyi. Nalabye chairman yabadde yawuliriza yali ku lutinga abaana ba senior 6 batula wali okujjuliza abantu. Naye kiraba munno egguma nti tukabakaalawo nsengolya akasiimye bamujjulize no problem. Oyo namulabye nga ekintu kye kirimu ku nato yagamba nti gwojuze naye byonna era biva ku kuwandiika abakozi batono. Kuba bw'oba owandiisa abakozi batono nga si be bejjuliza tebasobola kujjuliza batasobola kwejjuliza ebizibu byose. Naye kirala mwekyo so kuwandiika abakozi batono kuwandiika muntu nga tayagala mulimu gwe bamuwadde. Omanyi enfuna gye tufunamu emirimu eno yanjawulo. Oli ajja nga alaga nti omulimu agwagala olutuukawo n'amera amaki n'amera ebiwawaatiro omuntu najja tasobola muyambako. Omuntu bakuteekawo gwe ng'osobola okuoperatinga kamera eri kompyuta yo n'ogioperatinga n'okuyambako omuntu ono mujjuliza in case tamanyi oluddala olulimi olulimu tabitegedde muyambeko. Tasobola kuwandiika muwandiikireko omuyambeko okutuuka wali okuteeka ekinkumu yeeyeeterewo ekinkumu naye omuntu oba tomuyambye. Kali bwe tayamba omuntu agenda kukola ati. Okay, tuweereze message nga bwe mbagambye ku 0701 558563 0701 558563. Abaagala omulimu gw'amafina nabagambye mumukubire ku ssimu ye guli gwe nabagambye ayagala muno omukozi wa waka oli myaka 25 paka ku myaka 30 nga tosukkawo ate ng'olabika bulungi ng'aye tolina abaana bakusumbuwa ate balwadde ate baagiza mu mbeera eyo bakubire ku ssimu yaabwe y'omu ngalo 0757 399 004 0757 399 004 oba 0782 951 721 oba oweereze ku ssimu eyange kumbeeza message nze nja kuba mu kuweerezaayo obubaka 0701 558563 701 558563. Nuldine nze nsinzidde Zambia eggwanga lyafuuka lya buli banguzi mbaleke abantu beerire enguzi totta mu kutawaana nze Adamu e Zambia. Mwebale kuweereza ssebo ngambira Mr. Katalega nti abaana abawandiika enrollment officers nabo mubasaasire ssente zaabwe ntono nnyo ate abakungu bazirwisaayo nnyo olumu embeera ebakuba ne basoberwa nze Godfrey Seguku ne bamalirizanga ka transport gwe Nuldine anonye endagamuntu gw'olina omukolako omugulire ekyemisana ne transport. Godfrey Seguku okyogerako otya muganda wange? Ensonga eyo siginaako bujulizi naye nga
bulijjo ng'omuntu ogenze nga olina mwami Kateregano yakyogeddeko nti okola omulimu ogw'obwannakyewa abantu wetunaabeeramu n'omulimu ogwo singa training yaffe training era yonna gyetusomera nga bakutandisaamu okubeera nti ojja kukolayo voluntarism abantu basobola okukola naye obulizibu bwe tulina nti concept yaffe nti olufulumu olwaleero mu ssomero enkya njagala nkole ki mbeere nga nina ssente mbeere nga nsobola okuvuga emmotoka mbeere nga nsobola okubeera nti nzimbye ennyumba naye ekyo bwe tuli kyejjamu oba training yaffe neddayo ng'abakadde baffe ba training wedda oba ensi endala bwe zitraining abakozi oyinza okwesanga embeera erongoosebwa sigambye nti baleme basasula naye n'abakikolako nja kusaba nti nabo ate bongere okutereezaamu awo tubeera nga tusobola okuyamba omuntu asembayo wansi. Okay, kansomeko ku messages zaffe eza bulijjo awaliwo ngambye nti Nuldine tuweeyo essimu 2-3 tukubeko ku ssimu tuteeseeko omuganda wange Abdulwajid Kasendwa simawe essimu ye ekola bulungi nnyo 0414 337 871 0414 337 871 0 337 871 0 337 871 kwobo osinzira okubeka kati buterevu bwedda mulimu abagala okuba muyite kweyo essimu mwebale program 7 kyembuuza abaana bwe bawandiisizza mu masomero tetuddamu kubawandiisa halali ku ssimu kendeza ku TV njogereko naawe. Hello. Yes sebo. Amanya ganze Herbert Senyongula. Yes mukulu Herbert Senyonga. Sebo mbadde mbuuza nti nze nawandiisa ku district okufuna endagamuntu. Naye nagiwandiisa mu mannya 3. Naye nga academic papers zange soma amannya 2 kati nkola ntyo kikyusa. Okay. Yes sir. Omulala ali ku ssimu. Hello. Hello. Yes. Enyabo yongera ku ddoboozi maama. Kakati ze newandiisa olunaku lwennyini lwe batandika. Nga byakatandikira ddala. Yes sebo. Enyabo. Naye endagamuntu yange neeraga nti gyeri era ewakiso ku district. Yes sebo. Nengende wakiso ne bandaga nti endagamuntu gyeri. Naye omukyala yaŋŋamba sijjamu kumuzungirako paka lwanankubira essimu paka leero. Omaze ebbanga ki nga togifuna? Okuva lwe batandikira ddala okuwandiika paka leero mu kompyuta enje yange yafuluma. Wamukola ki? Wangi? Wamukola ki tuko kugamba omulekerawo muzungirangako? Ati nga ngenda buli kaseera njagala ndagamuntu yange naŋŋamba tagira baddajo nga sina. Naye nga gw'okakasa gyeri. Gyeri ne ku ssimu yange bandaga nti ewakiso ku district. Katerega ajja kuddamu gwe bampa omulala. Halali ku Bukedde TV. Kale sebo nawe gyebala. Nze njakubuuza okukyusa mannya nakola ensobi negakanyedde oba njakukyusa linnya sente mmeka. Okay. Ekibuuzo kituuse. Hali ku Bukedde. Hello. Hello. Yes. Ono Ezra. Ani? Ezra. Ezra. Ezra ogamba ki? Kale sikuwulira Ezra. Era kankuleke. Hello. Hello. Hello sebo. Yes sebo. Webale kweza sebo. Kale sebo. Nze kaakati nafuna obuzibu ku ndagamuntu yange yabulira ababbi baagibira mu bbaaga oligino. Amannya go? Kaakati bwe nagenda ku NIRA wali eri okwewandiisa. Ludda wa? We natuuka okwewandiisa ne bankolako nawayo $5,000. Nagenda wano eno gye bawandiisa endagamuntu eno Kololo. Yes. We nawaayo $5,000. Ne bampa lisiiti ne bampa n'ebipapula. Kati ne wabawo abaŋŋamba nti
leetayo ku ssente tukuyisewo mangu nabawo omusirikale yantwala ne bankuba ebifaananyi byonna ne babinkolerako naye risiiti yange bagiteeka ku kipapula kye neewandiisizaako ate okutuseeko kanfuneyo omulala omwo halali ku Bukedde TV. Halo nyabo. Halo ye nyabo yongera ku ddoboozi maama. Enyabo kale oyinza okwongera ku ddoboozi bwe kiba kisoboka. Enyabo naye webale ku Bukedde TV. Ogenda n'omuntu amanyago Enyabo ate yena wandiika erinnya eritali liryo. Okay. Ate nakusaba certificate yo wegamba nakusumbuwa ate nakugamba empapula ez'okujuzaako teziriiwo ate genda ku district ate n'otuuka ku district ate ne bakusindika ate ddayo gye babadde. Okay. Muntu yambe kankome kugwera ntandike naawe katerega musaaza ali haji ntandike ne wa busia omuntu najuza empapula zo abintu n'abisobya kennyini bw'amala bikusobeza nze kigweredde oba olina okusasula ku ssente kuba biba byasobye nga tebigatta nawe ategenda ku district ategenda gundi ne batandika kutambuza nga bwe kimanyiddwa nti mu nkola y'abali nti gundi bwefuluma kaadi ng'erimu ensobi noyagala ogitereeza mu bulingiri oba olina kusasula naye ndowooza singa baba basasuza $5,000 ne babakolera saaviisi bandibadde tebanyiga bandibadde bakirekera awo naye twalaba ekikulu ekya muzeeyi jjukiro ne busiya amanya ge gaali ndowooza 3 bateekako 2 ng'omusajja agenda kwesimbawo n'ababa bubi nnyo okulonda ne kutuuka okubaawo nga tebakitereezanga okkakkana ng'omusajja asaziddwamu gambira ekyo olaba unfairness ebeerimu ekyo. Waliwo n'onaage nti bannange ekizibu omuntu omu okuva ku kompyuta ate ajjulize omulala foomu amale ate ajje ayingize mu byakozeeko anaakola ku bantu bameka olunaku. Ekyetaagisa ye muntu agenza okwewandiisa ajje foomu anoonye amujjuliza agizzeeyo enkeera. Okay, ekyo nakyo kiyinza okubaamu egguma naye ndowooza aba NIRA wakiri bajje mu parliament basabe supplementary budget naye ndowooza n'omwaka gw'ebyensimbi guddeko naye ndowooza ne budget bagikonkuluding era enakuba supplementary bawandiike ku bakozi abamala kuba twalaba ku bakozi ba kabwayi nze bwe nasinga okusooka okwetegereza nga bawandiika abantu mu CA kutwatandikira regisita ebaddewo gye tubadde tulongoosaamu obulongoosi naye babeere baali kumiruka era ng'obalabira ddala bakola omulimu okumala omwezi mulamba oba ne bongerayo omwezi omulala mulamba. Enkola ey'engeri eyo yaddawa ekyo ndowooza kiba kisobola okutuyamba naye tukiri ekyammwe ssebo nze mbeebaza okubanga kino mukyanise era omuganda wange abayise naye nange we munaasanga obuzibu musobola okukuba ku simu eri 9 gye nabagambye tusobola okuba connectinga kuba mukulu kadiri eri mu NIRA 900 yes bwerere ministry y'ensonga ez'omunda tujja kubaako kye tukola mpozi saba n'akasembayo nti tulinawo bursaries okuva ku East African Labour College wane Namuwongo mwana muze senior 6 nga yafuna principles ze 2 nendowooza n'owemu bw'aba yayita bulungi Oliver asobola okujja kuba ku ssimu eya mukulu bamuyita Juma Nsobugo omukuba administrator eri 0700861318 08008 tulina diploma courses ez'enjawulo mbyobusuubuzi emirimu gy'omumutwe omukisa ogwo tugukozese nkusikeka okay muganda wange omukulu yagenda ekololo ne risiti ne bagimuwa
omusirikale ate najja n'amusikako ssente endala era amavayo tafunye gundi obuzibu omanyi nga omuntu bagamba nti olina okwebeereramu tugamba nti gwebeera nnyo omwangu omuntu ono akuggyeeko ssente oba osobola oba olina smartphone omukuba ekifaananyi naddala singa oba n'omuntu nga n'okola ekifaananyi ng'omuntu ali mu action areceiving ssente awo kyangu nnyo okukola ki kuba essaawa eno kusinziira ku abasirikale enkola gye bakolamu tudde era ajja kubaawo enkya tojja mu musango kati onoolumirizaani kati tolina bukakafu era tusobola kubeera ku bukakafu tusobola kutambulirako bwa bigambo bugambo kujjako nga tulina ki obukakafu obuli documented oba obuliwo njagala basibulira wano ofisi zammwe ziri ludda wagaye muyinza otuyamba tuli bwayise ku 3 ku kizimbe okuli Wumeme okuliraana Life Christian Church bw'otuuka gwe n'obuuza ekitongole ekya Muslim Center for Justice and Law oba ekitongole ky'abaloya abasiraamu. Okay. Kateregga mwe muli ludda ofisi zammwe? Tuli wano ku Parliament Avenue wakati wa Parliament ne Uganda House tuliraanye Farmers House Ministry y'ebyamakolero ya mukyala Meria Kyambadde weewabiranga ekitebe kya America ne Bungereza weewabadde ekitebe office baziyita batya? DCIC ekizimbe kyennyini bakiyita ICT House akadde kampeddeko Kateregga mbeyanziza okujja wano ku Bukedde TV nemufisiza bannayuganda obudde ne mbabuulirako abadde Ahmed Kateregga Musaz n'omukulu Musa Ntambi ono Deputy Executive Director Head Research Muslim Center for Justice and Law badde Nuldine Ntege enkya bujja kuba ku makya zijja kuba ssaawa 3 tujja kuba ne programu yatukyogere ku makya ne bannaffe aba KHM International Consultants keerako obalabe kamba sibulire wana salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.